bw'otwogerera nga giweze emyaka 5 mu gumu Bucyange yaliko Ssaabalamuzi wa Uganda yasooka Bendicto Kiwanuka okuwambibwa n'abuzibwawo ku mulembe gwa Idi Amin Dada nga ne gye buli kati tewali muntu yenna amanyiko ku mayitire ga mubiri gwe. Ssaabalamuzi ono yasooka Bendicto Kiwanuka nga tannaba kuwambibwa yasooka kugenda ku lutikko e Lubaga bw'atyo n'asaba wamu n'okwenenya Mukama amukulembere okusobola okuyita mu kusoomoozebwa kwe yali ayolekedde. Eklezia Katulika etegeseewo ekitambiro kya mmisa eky'enjawulo eky'okujjukira Bendicto Kiwanuka wamu n'emirimu amatendo gye yakolera eggwanga. Ekitambiro kino kikulembeddwamu Ssabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Bishop Paul Semwogerere. Okukulemberamu okuyimba ekitambiro kya mmisa, Ssabasumba Semwogerere ayogedde ku mirimu amatendo Bendicto Kiwanuka gye yakolera eggwanga lye bw'atyo n'alaga obwetaavu okubaawo enfuga ennungamu ey'amateeka wano mu ggwanga omuli n'emirembe. Hero omuzira wa Uganda Bendicto Kiwanuka yafiirira amazima. Mwebale kulaba newankubadde ebbanga liyiseewo ne mujjukira bulungi omulimu omulungi naddala okukuyimirirawo n'abeera omujulizi n'ajulira Mukama waffe Yesu Kristo ng'anywerera ku mazima. Okujjako mwe kutegeeza nti nammwe mumaliridde okumufaanana mu bulamu. Neebaza nnyo Oweekitiibwa agenda otuyamba okwebuulira ate mu ngeri y'enjawulo ku bulamu bw'omutiibwa ono Bendicto Kiwanuka eyali Ssaabalamuzi eyamukulembera Oweekitiibwa Katuleebe. Nsanyusa nnyo okulaba nga yagenda okukulembera okwebuulira kwaffe kubanga byaliko era byakola byali bigoberera Bendicto Kiwanuka mulimu ogwo gwe yakola obulungi. Okubeerawo kwe teri mulala ndowooza gwe tujja kuwuliriza bulungi ng'ono eyatuula mu ntebe ye yatuulamu. Oba oli awo n'amanya ne ku bulamu bwe. Ssebo Oweekitiibwa twetaaga abalamuzi bangi mukulu Buteera, twetaaga abalamuzi bangi ku mulembe gwaffe guno abanywerera ku mazima ne basala amazima ate ne bayimirirawo bwantoogo nga tebeekomoma kubanga banyweredde ku mazima ago. Omulembe gwaffe guno n'abaana abato batutunuulidde. Ssaabalamuzi aliko kati akiikiridde Ssaabalamuzi eyawummula omulamuzi Katuleebe, Minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba, akulira oludda oluvuganya gavumenti Mathias Mpuuga. Wano omulamuzi Katuleebe w'ayogeredde bwe yalondebwa okuddira mu bigere bya Bendicto Kiwanuka agamba nga bwe kyamutiisa ennyo kuba yali atya nti oba ayinza okuyisibwa mu ngeri nga Bendicto gye yayisibwamu. The Law Society was launching its Makerere Law Journal and the new Chief Justice was invited as our guest speaker, as our chief guest. And I can tell you the hall was full to capacity. Many of us just wanted to see Bendicto, let alone to listen to him. And he didn't disappoint. But one of the lines that I still remember which he said, when I was detained by Obote, I did not really mind very much because I knew I was dealing with an unprincipled individual. But His Excellency Idi Amin has seen my merit and appointed me the first Ugandan Chief Justice. And we all clapped. Therein lies the hope, the trust that someone had, which symbolized the trust and hope the whole country had that things were going to change for the better. March of 2015, I was appointed Chief Justice. And I went into that chambers, sat on that same desk, the same chambers, and my mind went back to Bendicto Kiwanuka. And he said, is this little me, who was a student that adored this man, now sitting on his desk, how shall I fare? And now admit to you I was ready. I then decided that I was going to find a way for the judiciary to immortalize the name of Bendicto Kiwanuka. If the late Kiwanuka came back today, what would he meet? Would he meet the same people, the same character he wished to see everybody have? Gavumenti okwekuba mu mitima okulaba ng'ebikolwa bino biggwawo mu ggwanga. Naye ekyennyamiza kitumujjukira nga embeera yatemulirwa kumpi na kati ekyaliwo mu biseera byebimu. Obwakabaka bwa Buganda bubadde bukiikiriddwa omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule era ng'ono yasomye obubaka bwa Kamalabyonna mu kujjukira Bendicto Kiwanuka. Jesca Nakavuma, Carol Nakibuule, Delta TV Amasukulu.